erinnya lyabwe olikuumye gwe Kakoma tebawulirangako nti no wabba tewawulirangako ki bo bennyini be baagala okuwulira nti no bali ku CPS nga tugamba taata onswaza otute sente zange abaana abawala we balonda omusika nga gwe bakuganye kiyitamu baba baganye nti no beera tolina busobozi bulukala ki busika kati yakyakiremerako olaba ne leero tubadde mu kyemba za looya agambye mwenna abantu beeyo mujje eri ewange Wakiso mujje munneetondere kasita muŋŋamba amusore ate nga muŋŋambe bwe muti nze eddadi tusaba tusonyiwa so olire do batwala mu kooti bonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wonna woli wotulabira amanya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ne Kakoma Jonathan. Wawulira erinnya Kakoma otegera butegeezi nti yoli eyayiye oluyimba lw'eggwanga Kakoma kati ono gwendi naye muzzukulu we. Waliwo ensonga zigenda mu mawulire ezigenda mu maaso essaawa zino mu famire ya Kakoma ebyobugagga bwe birimu okusika omuguwa. Muzzukulu ono agenda tunnyonnyola byonna ebigenda mu maaso kati birimu okumugoba ku ttaka wabadde investinze sente ze bagenda mu kooti yagamba nze nja siba taata watatereeza nsonga zino nze sijja fiirwa ng'ate ettaka lyaffe weeriri baatukkiriza okukolerako ekitegeera ttaka lya muzeeyi. So tuli wano tukube ne ttooki gavumenti yasasula Kakoma ono eyayimba oluyimba lw'eggwanga yamusasula muzzukulu we waali atunnyonnyole mu ensonga za Kakoma tujja batwalayo ne Kakoma we yaziikibwa tugende tulambuleyo bintu we bito tugenda bikwasaganya naye nga Shane eri powered by Sozo Property Consultant bw'oba oyina byonna ebyomunju ebya restaurant ebya gym nga biri mu mbeera nnungi mwanattu basindikire ka WhatsApp message enamba we ziri awo ku scroll. Amiina taata nkulamusizza nnyo taata ojja kwogerako nnyo tubuli oba empewo ekuyiseemu owaaye tempiseemu naye ebintu ebimu mu nsi eno byewuunyisa. Amanya Kakoma Jonathan. Kakoma Jonathan soko tutumire nagenza okulaba ng'oli ku TV ng'oli ne Seeguya nenyamba kiki Seeguya na twasinkana twasinkana twogeramu. Gwani omutuufu muganda wange famire ya Kakoma mwali mwekweka nga mubeereeyo ebintu byammwe owaayi osooka n'olyamu ewa nobeera mwanda kino ogamba owaayi kansooka endaba bazadde baffe kye batutuusaako. So Jonathan wakola mirimu ki muganda wange? Ndina emirimu mingi. Ndi mulimi, ndi mulunzi, ndina mu property. So oli muzzukulu oli mwana wa Kakoma oli ki? Ndi muzzukulu asookera ddala mu kika kya Kakoma. Kakoma sooka omujjukiza abatamumanyi. Kakoma ye yayimba oluyimba lw'eggwanga. Ye yaluyimba ye yaluyiiya. Ye yaluyiiya n'oluyimba lwe n'aluyimbirako kubanga tetwandirutegedde kubanga ye yaluyiiya n'addamu n'alutuyimbira n'olutuyimbira. Kakoma ono yalina ekitegeeza yalina rights zonna ku luyimba luno. Kituufu. Twamulabako mu kooti awo ebintu byo byaggwa bitya twamulaba nga tannafa nga agenze mu kooti simanyi gavumenti agiwe rights y'oluyimba luno byaggwawa mwafuna kasente ne musirika. Tetufunanga kasente ekituufu yagenda mu kooti nemubalira sente ze yalina oba okufuna okuva ku mulembe guli nga zirigwamu $5,000,000. $5,000,000 gati aga Uganda. Oluyimba lwe lwonna olwo nga bagalamuwa $5,000,000. Gavumenti nga yagalamuwa $5,000,000. Naye ne bituuka ye n'abeekyangirako kale nga yagala mmeka entuufu $4 eza dola alubakwase mu butongole $4 eza dola. Ebbanga lyonna lye baluyimbidde. Kitegeeza gavumenti yamuwa sente ze musajja watu ye nga nze yannyinyonnyola bamuwaayo kasiimo si kutunda luyimba ku luno yali azze kutunda luyimba alukwase Uganda nga yo. Nekitasoboka
Government nemugamba, koti negamba tukuwa milioni meka? 5 aga Uganda saga dola. N'abagamba tekisoboka. Ekitegeeza omukulu yafa rights taziwadde government rights z'oluyimba. Kati ani avunanyizibwa ku luyimba lw'eggwanga luno mmwe abafamire kuba kati tebitegereka yalukwasa government omusajja omanyi famire yaffe eno nzize ngisoma bingi. Of course family yandibadde kikwasaganya ekyoluyimba olwo naye oba baziyita nkwe tulinamu enkwe mu family. Tulinamu enkwe mu family. Bataata bange basenga bange balina enkwe bonna. Nga si nange kenyini ndabika nina enkwe mu family yaffe kubanga ekisookebwako nganze okujja ku mpewo nali saagala kamera. Family ya masi ya kamera. Nali saagala kamera naye ntuuse okujja ku mpewo nga nina ebinnuma bingi ebitagambibwa. Kakati tosobola kugamba nti no okoze ssente zo tolimu za Kakoma oli muzizo zennyini ate family ya Kakoma yennyini gye wali ogamba abo kambalekeyo kanwane enganzi naye n'ofuna chance nti no wano nsobola wemba nkozesezza ku bintu bya Kakoma sobola okuyitawo ate abala ne bajja ne bakuba egino nga bagala kandi etandise okwaka bagala jizikiza okitegeera. Kati ye taata wange omuto ayagala okuzikiza. Kati John njagala tutandike ki ekituufu ekikuleese wano ku kamera? Bingi tugende mpola mpola tujja bimala. Nkyayaga kujja nkwe mu family yange ziveewo ezo. Ekirala bo nga we bangoba ku ttaka njagala banzirize ssente zange zenja baviira kyekyo kyokka. Tusooke tugende mpola. Jona ettaka lino lyetu ettaka lino byajja bitya ani byajja bitya ebyettaka ettaka lyali lyani lye bagobako? Ettaka eryo lyali lya jjajja wa jjajjange teryali lya Kakoma lye bangobako essaawa zino. Teryali lya Kakoma? Teryali lirye. Otyo? Lyali lya jjajja wange jjajja wa jjajja wange. Jjajja azaala Kakoma. Jjajja azaala Kakoma abeera taata wa Kakoma. Oba ye taata wa Kakoma ya. Taata wa Kakoma. Taata wa Kakoma nze abeera ate nze mbeera muyita. Obeera jjajja wa jjajjaawo. Jjajja wa jjajja wange. Gwe kuggwe. Kati nze mbeera oba muzzukulu Nakasatwe. Obeera Nakasatwe. Ya. Kakati nenjija. Ettaka lirimu eka nga mmeka lye twogerako? Ziri eka 65. Liri side ki? Matte. Matte. Ova Busunju Matte noyingireko. Okay. Ettaka lino balikwasa Kakoma si bwe kiri? Kakoma n'asika. N'alisikira. Walisikira ng'alina okudistributing eri ettaka nga ye asigaddewo. Alina distributinga mu baganda be. Oligaba. Teyakikola. Naye mugenda okufa nga abamu yabawaako transfer. Naye waliwo mutabani we gwe yatambulanga naye bamuyita Robert Kakoma. Essaawa zino nga nze byengezaako okumanya agamba gwe baawa obusika ate abaana abawala tebamuteekako ku busika. Omusika ali mu USA essaawa zino. Kakati ebisinga omutabula bya busika. Tugende mpola abantu baffe bategeere ensonga zino. Kakoma jjajjaawe amukwasa ettaka. Yafa Kakoma naddira n'asikira ettaka eryo. Taata we we yafa. Kakoma n'asika. Ettaka eka mmeka? Ettaka lingi si eka si ezo zetulwanira ez'essaawa eka 65. Okay. Eddala gye liri lingi nnyo tuliri kano akatono akasookera ddala. Jjajjaawo bwe bamukwasa ettaka n'ataligaba ng'akyali mulamu. Si bwe kiri? Tugende. Kakati teyaligaba naye waliwo kambayite oba
baana be kale baganda b'abaana baabamu be yasayiningiranga transfer naye nga tebannali kutula we yagendera okufya. Kaakati ono omutabani gwe yatambulanga naye bamuyita Robert Kakoma n'akola ki we yayingirirawo kubanga yatambulanga ne jjajja ne muzeeyi nti no buli wamu nga atuukawo n'agamba ye ettaka baalimuwa taata we yakola ki ye yalimuwa. Banne ne bamubuuza taata we yalikuwa ku nsonga ki ng'ate jjajjaffe ye yali nannyini ettaka eryo talikuwangako. Kakoma yalina kuligabanyaamu ffenna tufune naye essaawa zino gwe taata we yakuwa ettaka ku ddiiru ki? Ettaka lyonna lyaffe. Netugenderaawo bize bigulubanga ono akayanira agamba nti baalimu waliwo transfer empapula eziraga nti Kakoma yazimukolera waayi bali nesimanya anti akayanira bingi ye musika ye gwe baawa buli kimu amataka agasinga yagavunaanyizibwako sooka n'obitunuulira n'otabitegeera wadde gwe musika naye ebintu ebimu tobisobola kubanga buli kimu gwe okimanyi buli kimu ng'ate gwe muto wa bataata bange kubanga ye muto wa taata wange ye muto ne bali abali ebweru bonna era ye muto. Kakati waliwo muganda we bamuyita Magi Kakoma ali awo Kololo naye era ye muto. Abo era twabayita ne bagana n'okujja tebaze mu meeting bati ebintu ebimu ebibabuuzibwa nga tetunagenda eyo. Ono agamba muzeeyi Kakoma yamulekera ettaka eryo yalinako obuvunaanyizibwa lyonna ezo enkaga zonna ziri under him. Wagamba kati ffe kyetumanyiiko 3 gaali g'abawala 3 g'abalenzi 5 za church. Yagamba ettaka lyonna lirye 5 zokka agabirako church ye alina obunyiiza nti nobanze n'agabirako oli olubono ate famire ye kubanga ye ono ye jjajja wange omukyala owokubiri si first mukyala ow'empeta mu church oli yafa ono ye jjajja wange omukyala owokubiri nga oli amaze okufa n'ayingirawo. Kaakati ekitwewuunyisa ffenna nange omuzukulu ekinneewuunyisa famire eri erina ekiraamu eyabo abantu 5 be balina ekiraamu. Tusooke tugende mpola. Kakoma mukazi w'enzijukira yafa. Teyafa? Bali abakazi 2. Yalina 2? Eyasooka yafiira mu Amerika. Eyazzeeko yafiiridde wano Uganda. Ow'empeta ddala gye yakuba mu kyaki wali Namirembe yafiira mu Amerika. Y'ow'abaana abakulu kati bana abato ye yakafa wano juzi. Baziika wano kumpi. Gwe tujja gendayo mu birabe bulungi. So kati bana abalina abagamba nti be balina obuvunaanyizibwa ku bintu ebyo bo baawaate famire ki eyo? Ye famire eyo n'omukyala eyakafa eyajjajjanga omukyala eyakafa ow'empeta. Naye wampeta lwakuba oli ye yasooka okuba ow'empeta kakati ate bano tebabagattira mu kyaki babagattira mu balooya ate bali bino oba byali bya lutalo simanya biki awo nga bali oba Nairobi eyo nga bawanguse nga bali Nairobi gye yamuwasiza. Kakati ettaka lino we baalireka baali babagambye nti lyammwe lyakukozesa oba lyakutunda. Tusooke tugende awo nsooke nkubuuze ki ekyakutwalayo okulima ku ttaka eryo. Akati nga nze ndi muzzukulu sirina bingi bye nsobola kwogera ku ttaka eryo naye ettaka eryo history gwe ndirinako jjajja wa jjajjange yalireka nenkugamba yagabira abawala eka 3 n'abalenzi eka 3 ne wasigalawo eka ezo 5. Ezo eka 5 ze za church era ziriko church Kakoma ye yagizimba church y'ekyalo kyonna n'agizimba ne kubeerako n'ekisaawe biki ebyo
basengange bo wino oyo namulabako naye waliwo owa taata wange Robert ekiraamo biki sibimanyi agamba ye musika biki bamuma obusika naye abaana abawala we balonda omusika nga gwe bakuganye kiyitamu baba baganye nti nobeera tolina busobozi bulukala ki busika kati yakyakiremerako olaba ne leero tubadde mu kyemba za looya agambye mwenna abantu beeyo mujje eri ewange Wakiso mujje munneetondere kasita muŋŋamba amusore ate nga muŋŋambe bwe muti nze Daddy tusaba tusonyiwa si Robert Kakoma tusaba tusonyiwa bagendeyo bonna basenga bange oba bataata bange bamugambe Daddy tusaba tusonyiwa kubasonyiwa kuki anti ye musika naye fe omusika gwe tumanyi ali mu Amerika gwe basumikira ddala nga tumulabako ddala bamuyita ani oyo ali mu Amerika bamuyita Semu Kakoma muganda wange woba oli awo mumanyi ab'omu Amerika awo ali Amerika side kyawatuufu nyinza njijukira ali mu Amerika naye yalinga mu New York bamuyita Semu Kakoma muganda wange woba olaba vidiyo eno ebintu byammwe byatabuse bano bagamba nti balina omusika wano ate abafamile bano bagamba nti gwe musika gw'ogamba oli ye musika wamu ono taata wamu omutosi ye musika kubanga nze oli gwe nalaba ab'ekika we basitukira ne bakusumika ng'oba omusika ate taata wange yaliwo ne beggalira ne munju ne beesibiramu n'amawulire ga bukedde njijukirako balagako akantu ako ng'alwanira microphone taata wange Robert ono Robert gwe tubadde naye ng'alwanira microphone ng'ayaga kugobawo n'abantu ng'ayaga kugobawo bantu mu kuziika Kakoma kubanga abantu baali bangi nnyo yalwana nakola kati ate mu busika najja n'alwana nze musika nasika obuzindaalo biki kitegeeza abafamile nga mmwe temukkiriza nti Robert ye musika wa jjajjammwe nga nze sisobola kikkiriza mumanyi nga taata wange omuto era nkimusaamu ekitiibwa nnyo nga taata wange naye ekyobusika tannatuusa tugende ku byettaka ng'okwata ssente ng'ogenda otandika okulima ku ttaka eryo nga ngenda ntandika okulima beera awo bwentyo nima tandisa okolayo waliyo omuvubuka gwe yateekayo omuvubuka oyo naye ndowooza yali atubba bwongo kubanga nze yasooka okugendayo batata bange baali bamanyiyo naye nga baludde ebbanga nga tebagendayo kati we baŋŋamba amate waali okulima ne ŋŋamba kankole erigundi nze nenonyeza ettaka gye riri ŋŋende ne wabaako munnanga antwalayo naŋŋamba lyerino ettaka lyammwe nga ddungi ne ŋŋamba ettaka lino nsobola olikolerako projekiti nenkola ki era nga nali ŋŋenda kulima kasooli kubanga ndi mulunzi nze enkoko nina biki ne ŋŋamba fine tugende mu maaso tandika okukola nkola taata wange oyo nga ankubira essimu baŋŋamba oli matte naye togeza n'obeera ematte ne mugamba lwaki taata wange yampaddewo kulimirawo nze sigenda kutunda ttaka lyammwe nimirawo bulimizi ko ye anyway nagamba neetaaga okwogera naawe nemugamba nja kujja twogere kati mu periodi awo jukira gwali gwa munaana last year nga tukyogeddeko ekyo periodi awo netambula nga mu Feb nga tuli kubanga omulimi yenna olina okutandika mu January okutegeka wogenda okukolera kati nensooka njijako eka 3 neŋŋamba ago gonna ngenda galima ki kasooli nentwalayo tractor neesulayo yali akalimako nga eka 4 nayimbula naye najja atogeza n'olima kuno biki wa tractor nankubira essimu naŋŋamba owaayi waliwo ebitali eno n'amugamba
togeza n'olima okujjako nga neesootinze ne bakulu bange. N'omugamba nti bakulu bo be bansindise. Era bwe nti we namugamba. Yakusindika akola ng'ani? Administrator oba mukulu bamulonda mukulu w'oyo Robert ate bo nnyini be bamulonda. Otyo be balonda oli. Be bamulonda nti naatutwale mu maaso. Ye mukuza? Essaawa zino gwe tuyinza okugamba nti no ye mukuza. Omukuza n'akulagirira ogenda okukola. Kubanga abakuza babeera si basatu. Kitange anzaala. Waliwo n'ekitange bamuyita Mubiru. Naye n'oyo. Ne waliwo n'essenga wange bamuyita Jida. So omukuza n'agamba genda okole ki? Genda olime nga nze we twesootinga mpola mpola. Kubanga gw'oli waffe. Togenda litunda togenda kola ki tomanyi na kyapa gye kiri. Tomanyi na biki tomanyi na birifaako. Gwe genda olima era n'antwala mu bachairman. Okitegeera chairman n'agamba biki ate kati ne bana kubanga we twagenderayo nabasitula bo bennyini chairman yaŋŋamba situla abantu abakulu ojje nabo n'eŋŋamba okay n'eŋŋenda ne mbasitula bonna ne tugenda ku ttaka newa chairman ne tuwandiika n'ekiwandiiko n'ogwokubiri ng'abantu abatono baganya okujjamu ebirime byabwe ne tuddamu ne tuwandiika ekiwandiiko. Ogwokusatu kwe gaana tractor yange oli kwe kudda n'abagamba lwakuba yali apangisaako abantu. N'abagamba muddeeko mwe mulime ebyammwe mumpe ne ssente ngende. Robert abadde apangisaako abantu emyaka mingi kubanga nze byempulira era natuukayo nga nange kuliko abantu ne banneegayirira mambi katukupangiseeko ne mbagamba kino si kyakupangisa nze kola kulima namu. So ye yagifuula business kusaidiye. Ye business kusaidiye afunamu. Essaawa za leero kyenva nkaayana n'okkaayana ye alina business abantu be balima ku ttaka. Naye nze mu musaayi gwennyini yagaana yaŋŋamba nedda. N'omugamba kale kampangise nga bali abalala. N'agamba nedda mala kwesootinga n'abakulu bange. Okitegeera? Kakati bakulu be baluwa. Olaba asobola okunyooma mukulu wa anzaala. Okitegeera? Kakati bakulu baabala be baluwa. Besita tumanyi. Kakati muganda wange. Kuba kati oninga ngamba nti bakuyimiriza okukola emirimu gyo gy'obadde ate ng'otaddemu ssente. Kyo ntaddemu ssente era mbe kibagambye ne mu kyembaazi kibagambye neetaaga ssente zange. Naŋŋamba kakirowoozeeko naye okirowoozaako bamanyi bataata baffe bonna ne waaba kitaawo akuzaala alabanga ggwe akaana akato akyalaba nti no bebi okyayonka n'atamanya nti no olina famire naawe. Ate famire ezimu kakati nze nina n'ebintawaanya bingi kubanga bo bayinza okulaba nga balina famire bali bulungi naye ng'ate ffe abavubuka basitwagolinga abakazi babakyawa lwa ssente. Oli naakukyawa awulira kakoma najja n'akuzaalamu awo akaana n'adduka ng'alaba tolina ssente tolina na future. Ono waakakoma biki n'omugamba bebi tujja kukola bwe tuli. Kakati nze nina sinayidiyo nnyinza n'obagamba nina sinayidiyo emu. Abantu abamu banneewuunya n'ebyenkola neekweka n'okwekweka neŋŋamba sijja kola. Kati n'ekitange leero kyambuuziza gwe otuleeta otandise otuyingiza ebyamakooti lwaki neffe bakitaabo ne mugamba gwe taata wange omuto n'ekitange yennyini waaba kiba kyetaagisa nja mutwala naye mu kkooti kuba kubuzaabuza bwongo bwange. Okitegeera? Wemba ŋŋamba nti no nzizeewuwo taata njagala kulima naye akataka kali akammwe sobola okulimako noŋŋamba yiyi lwaki limako nenkusitula nenkugamba tusooke tugende wa chairman ffenna. Chairman n'akulaba n'asayininga n'akola biki ate kyendabyeko n'enkwe zikyali mu bachairman bano mu Uganda enguzi teriggwamu. Okitegeera? Ne chairman ye yakola ogugwe yagamba genda oleete bataata. Kati lwaki ate ye
ye yakuba ne meeting ekyalo kyonna ono eyaŋŋaana n'agamba bano abantu bapangisa nti no muddeeko mulime bo ne bayoola ssente zaabwe ne batasuubira nti no nze yagendayo ne ssente. Okay. Kakati tubadde ku kyemba wabatutte mu balooya mu balooya ensonga ezibadde zibatutteyo nsonga kyentuufu ennambulukufu za ssente zange tukyali bavubuka obusente bwaffe tubukuŋŋaanya twewola n'okwewola okitegeera bakola dda kubanga kitaabwe yali mugagga nabo bagagga kati olwonze ayavula obwavuzi omuzzukulu nkyalina mukwavula sinaba nakuyiga kwetengerera lwaki ate obwange bwe mbadde njagala nti no ntandika okwetengerera ate bwe bwagala okuzikiza babulinnyeko oyo yajja ku ttaka nga tewali amulagidde. So kati balooya bo bagamba ki kuba mubadde mu chambers lawyer bagamba ki asose tuwa advice n'ababuulira ensonga zino bweziti ne bweziti ne bweziti n'abagamba wemuba ebintu temwagala ebintu ebyo mulina okukolagana ne famire zirina okukolagana ne mubeera b'amazima nti no nze ndi muzzukulu bali basengange bakitange balina okukolagana n'abaana baabwe okitegeera enkolagana webezeewo wakati awo n'ebirala birongooka mangu naye abamu tebaagala kukola nkolagana bwe bakulaba ng'ozze n'obusente bayinza okulinnyako ne bagamba oyo yandibadde asigalayo agira abeerayo eyo wansi okitegeera nga kino ekyange kute miliyoni 15 zitaddeyo essaawa zino woba olina miliyoni 15 wakati mu kibuga tosobola kuzizanyisa ne zikola amagoba mu wiiki emu zonokola ekinana emiliyoni okitegeera kaakati nze nali ntadde emiliyoni 15 ematte nga nsobola n'okugyamu 150 taniza kasooli zemba njijeeyo okitegeera naye ate bo baagala kundaga tino obumiliyoni bwo 15 tebulina bimiiningi abagambye wemuba temunaba kwesootinga mwandikutte ssente z'omwana n'okola ki ne muzimuwa oba ne mumuteera muko ne ku magoba n'agenda ne yeeyiiya mu bwangu kubanga ssente ezo okutuula ewantu paka wemuneesootingira emyaka 5 kijja kuba kiti. Okay. Kakati muganda wange gwe ssente oyagala ssente mmeka? Saagala nnyo okubatemera mutemwa njagala nabo batunule nga bataata bange batunule nti nno amazima we twali myaka egyo nga tulina obusente bwaffe tubuzannyisa bwali butukolera ssente mmeka nabo basooke bakirowoozeemu nange bajje bambuuze tina ezo ssente zaali zigenda kukolera ssente mmeka kubanga nze nazibala ekitone ennyo miliyoni 10 mwaga 10 mwaga kye nali mbaze nga ekibalo kyange 10 mwaga 5 naye ate bo bali awo oba sipanye anyway. So singa bino bigaana oli muzzukulu taata osobola omutwala mu kooti because kati kuba balooya nedda ensi kati yakyuse byakyuka guno omulembe gwa .com guno omulembe mutebi otwala kitaawo mu kooti omutwala mu kooti essaawa ya leero ndowooza mubiraba eri mu bazungu abaana ne bamukuba oluyina agenderawo mu kooti olwo luba luyi naye ekyakasente taata wusi yaba yazikoledde tamanyi oba wazibbye nazibba naye erinnya lyabwe olikuumye gwe kakoma tebawulirangako nti no wabba tewawulirangako ki naye ogenze ozeewoze ozijja eno ozitutte oinvestinge osasule naawe amabanja go ate bo ne batandika mukama nsonyiwa bagamba nti no ne bansiruwalirako. So oliredde batwala mu kooti bonna ndiredde batwala mu kooti olw'obusente bwange ninanze pressure zange nyingi nyina n'ebirwadde byange bingi. Bano bataata bo bw'oyagala okuyoola otwala mu kooti bataata bange taata yanzaala
we yamala okunzaala n'asomesa we yamala okunsomesa n'angamba ve wange genda onoonye siri wuwe tamanyi oba ndidde tamanyi oba ki siridde oba okitegeera tamanyi we ntino oba nsula bubi oba leero ki ali naye mu maka ge okujjako okugamba nzeeyi wasuza otya biki ebyo ntino tukolewo wakano nga era nga ekibaddewo muzeeyi ngenda matte ne mutegeezaako nenkwata butipa bwange nga ntwalayo maniwa nembuyiwawo olumu nakayisa nawuwe nemugamba maniwa wange omulaba mututeyo matte nagamba ekirungi nnyo mugende mukole lwaki esaawa zino bikyuka bataata nsaba mwesootinge amazima nze ndi mutabani wammwe naye saagala ate nkole kigenda balabisa nnyo mwesootinge oba munziriza ezange ze nateekayo bazinzirize ate sizezokka kubanga ne kakati ze nazeewoola nga mulina okubaamu amagoba era mbasa mulimu banka kubanga manerenda aba banka manerenda aba banka era mbasaba woba owuliddeko namwe mubuuzeeko bamanerenda we bakola miliyoni 15 ng'otaddeyo ekintu kyo kya bukadde ngaaga 5 miliyoni 15 obukadde 5 bugwayo mu myezi emeka kyokka mugende mu bamanerenda bakitange mubeebuuzeeko bajja bagamba ekinene ennyo giba emyezi nga 5 so Jona ekituufu oyagala ssente zo oba sikyo bakulekoddeyo olime newe bandeka essaawa zino essibo sizoni yatandisedde ogenda kulima tractor wenajjira okulima ate tutandika okusima ebinnya enkuba ebe etandise okuggwayo ekyayagala byakulima oyagala majja gange kubanga nandibadde nnima ogwokubiri gwakusatu gwakuna ogwokutaano mbanvaayo nga ndeeta ziroole zange wane mu Kisenyi nemmala nenzirayo mu gw'omunaana ekitegeera naye kakati babisse byonna pulaani so njagala sente zange bateekemu n'amagoba kyekyo kyokka muganda wange famire ono muzzukulu ow'omugenzi Kakoma eyayiiya oluyimba lw'eggwanga olwo luyimba ekisooka gavumenti yasasula Kakoma naye abo babivaako kati bano beekolera sente zaabwe bano bazzukulu kati ate taata ogambye omwana genda olime taata omukulu genda olime kati ate taata omuto agamba nze musika ate omusika omutuufu nti ali mu Amerika nti ate ono omusika owawano omupaatiika ono gwagamba eyeepaatiikawo nti ate agamba tolimirako nti ate ye yapangisaako abantu ku ttaka ezo eka 6 balime ye afunamu akasente ono agamba yo balobati bafunamu ssente kuba yalina bapangisaako naye ate omusaayi gwabwe tebagwagala gulimireko si bwogamba so kati ensonga ezo bwezityo bwe ziri ebintu bino mwetaaga mu bigonjoole bw'aba ayagala ssente mukwate miliyoni zo oba 15 oba 12 mutegeeragane muzimuwe kuba sizoni naye bw'aba afiiriddwa nga yali ataddemu ssente ze alina banka abaze ebintu bye nga ekibalo kye kiraga miliyoni 15 neni kati mwesootinge mumuweyo kye mumuwa abaviire ku ttaka eryo mulikozese mu bye mwagala ye kyayagala ekiro nga tumaliriza nawulira muzeeyi mwamuziikuula baani abaziikuula ate Kakoma naye biyinza n'okuba mu famire yaffe naye tebamuziikuula bamuziikuula naye nange kineewuunyisa bamuziikuula naye ate wemba ndaba biyinza okubeera mu famire yaffe kubanga famire yaffe obukuku obulimu bungi ate waliwo n'abatajja ku olwo olunaku abataateekayo wadde n'ekikumi n'ekyo naye ng'ate baana ba Kakoma ne batajja nakulingizaako nti no taata waffe bamusimudde kiki ekyabaddewo bo ne beesigalirayo eyo lwakuba bagagga baamala dda okuziika oyo mufu mugenzi okuggyako kye baabuuzanga
simanya bajjeemu golodi benawulira yafane golodi waliwo emidaali gye bamugjeemu sibabadde baagala kubba zaabu sibaya biki eŋŋamba ezaabu wakyamulina tebamujoola gyali wali bulungi nnyo era security y'amaanyi wali ani yagazzaawo kennyini ogenda kumutwalayo wakakoma ewa muzeeyi Kakoma tubeere nga tukola ki naye nga baganda bange musootinga ebintu bino kuba kati omusaayi gwammwe muguganda olimira ku ttaka omuntu talina biwandiiko tasobola ttunda okitegere omuntu atalina biwandiiko tasobola ttunda naye nti obuzibu n'obubeerawo Jonathan bwe babaleeta okulimira ku ttaka lino mwefuula bagundi mufuuka purobulemu kati abasajja bayinza okuba nabo kyebakola ki kyebeewala n'ofuuka purobulemu n'obafuukira purobulemu okugira oti nga otandise okulwaniraawo ng'otunda ttaka lyabwe kakati okufuuka purobulemu oba wolinako ku biwandiiko ebimu ng'olina akubaakinga singa kati babadde bakirabanga essaawa za leero nti nno taata wange yanzikiriza ate ne batanemesa taata wange najja n'agamba nti no omwana namuwa bandirabyewo nti nno bano balabika balina interest mu ttaka lino ne taata wange era yayogera ekintu kimu omwana namuwa alime naye nze mbadde ekyo sikimanyi nti no kisobola omugaanisa okulima taata ono Robert awa nsonga ki lwaki tolimirawo nga kyoyogedde alina ensonga ze nga kyoyogedde nti nno sayidi eno eyinza okuba esindise nze okudda ku ttaka eryo nfuma ofuukire ki purobulemu nga gyogyogedde naye nga ate zombi sayidi nze ndi wakati saagala kumanya sayidi eno saagala kumanya sayidi eri atiddemu ayinza okugamba sayidi eri ereese ggwe otandike ntandikire wano muzoganye no ninde byeri Robert musajja mukulu nnyo sitayinza kuddamu egyo mivuyo oba omuwayiriza ate muwayirize nfuna muki kati weŋŋendedde obatwala mu kyembaazi mba muwayiriza basi muwayiriza kubanga alina ssente nange nina ssente ze neekoleddewo oba okitegeera alina ssente nange ninawo ssente entonotono kati baganda bo sibalabyewo mu kyembaazi baganda bo ebintu bino babyesonyiwa oba bakulesa ofafagana nze nga nze batuzaala abaana babiri taata wange era nze muzzukulu asooka mu kika kya Kakoma muganda wange nangoberera newabeerawo n'abalala batugoberera naye nga famire ya Kakoma nze asookera ddala tweyanza nnyo tweyanzege tubadde ne Jonathan Kakoma muzzukulu w'omugenzi Kakoma eyayiiya oluyimba lw'eggwanga Uganda gwe lwoliko lwolabye kati bano ate Kakoma tagenda kukoma Kakoma tagenda koma tali koma lyerinnya Kakoma n'oluyimba terugenda kuvaawo lugenda kubanga Kakoma gavumenti ndowooza n'ebyokuyiiya olulala yabyesonyiwa ate kati balina ssente eruyiiya olulala okitegeera naye tosobola woba oyagala nnyo okugamba nti nokyuse eggwanga nti nokyuse oluyimba ssente zeweetaaga nnyingi kubanga olina okusomesa abantu abalimu baddemu bayuliige olaba abantu abamu tebamanyi Uganda bayimba buyimbi Uganda mifise bwe bato tweyanza nnyo tweyanzege bwetyo bwe tubadde ne Jonathan nga atubuulire ebigenda mu maaso ebintu bya famire bikaaye owulire bya muzaata ate ebintu ebyakafeero nti tumugjeyo kati owulire ebyabano nti kati bannaaye n'ebintu byangu nnyo bino ate ebyabano ensonga zammwe nnafu nnyo mutuule butuuzi mumugambe nti tukuwadde Jonathan tukuwadde sizoni 4 limirawo omale oveewo okkiriza tokkiriza ekyo kiggwe essaawa yakakati nebampa sizoni 4 ngenda kujjawa kapito so oyagala ssente zange zisooke zikomewo balyoke bampe ettaka lyabwe ate wenaaba sirina lyange naye ssente zange zisooke ziveeyo nabo baŋŋambe muzzukulu limako wali
tweyanza nnyo tweyanzeege naye nga bannange tikiri mu sitaani ono omuzzukulu okulimira ku ttaka obugagga buba busigalala mu famire ate okusinga okupangisaako bali ab'ebbali. Anti abazadde abamu baagala kuwulira nti n'abaana baabwe bali ku CPS ne bajja ne bakujjayo ne bagamba omwana gwe oswaza famire yaffe naye olwo bo bennyini be baagala okuwulira nti no bali ku CPS nga tugamba taata onswaza otutte sente zange kibinno. Mwebale nnyo mwebale ddala tubadde powered by Sozo Property Consultant bagamba oba olina byonna ebyawaka ebyomunju ebya restaurant bakubireko katikati oba whatsappinga enamba weziri awo ku scroll. Bintu bino tugenda bigoberera tulabe paka wa jebiwa naye mumuwe sente oba mumuwayo obukadde 10 oba 12 oba 15 tewali buzibu mumuweze mumuwa aveewo naye sente yagamba yateekamu zikola amagoba banka emutwala simaye biki bamanerenda kakati mwesotinge katulinde olwokuna gye binaggwera naye gwe omusika ali mu America omusika wakakoma vaayo ku nsonga zino onnyonnyole ekituufu gwe musika omutuufu oba n'ow'e Kampala ye mutuufu abantu bategeere ekyo nakyo abalese atulekeredde nnyo kubanga ye yandibadde yabisootinga dda bino kubanga oyo kitange naye ye olwamala omusumika n'alinnyirawo ennyonyi ye ali mu America agamba musika kakati musika nga eno bali mu kuwetema amajambiya nga gwoli eyo oli mu good life tekiriiyo